abasajja n'abakazi bannayuganda abaazaalibwa bannakabala abalina bajjajjaabwe mu Uganda nga mwayingira amagye ga Uganda. Video eyo mugende muddemu mugirabe. Nategeeza abasajja n'abakazi ba indigenous, ndino bayita ba indigenous, abali mu police, abali mu magye, abali mu prison, n'abagambye ku lunaku lwa December gamba n'abawadde security alert ne bagamba nti bw'oba okimanyi nga ebikolobero bikulu ba famire ya Museveni n'Abanyarwanda banne si birungi gy'oli, ne kugamba mwegendereze nnyo abakazi bemulina mu maka, abakazi bemulina mu maka, abakozi bemulina mu maka, abantu bemulina by'emboozi by'obufuzi, abantu bambega era bazza feedback ne bagiwa Museveni. Bwe bazza feedback eri Museveni, buli muntu yenna abago bajjeko information eyo oba okubega okwo bateekawo enkola egenda okujjawo mu ngeri yonna esoboka. Nabagambye mukyegendereze nnyo era ne mbaga goma into indigenous ng'ebigenda ebikola family ya Museveni ne Banyarwanda banne si birungi gy'oli, nkusaba oyitemu odduke. Nakyogedde kussa ne baga nkusaba oyitemu odduke. Naye ekizibu ky'Abannayuganda naddala abantu abo bali mu bitongole by'enjawulo abo bafuna information nga tevudde ye kugye tagifunye nga ye bwagifuna makuba amala banyooma nnyo era Abannayuganda basinga obungi ekisinga obbatta kanyoomonyoomo. Abannayuganda basinga obungi ekisinga obbatta kanyoomonyoomo bw'awulira ekintu takitwala serious nga balimba biki kigenda okuvaamu wattu ng'akomekereza afudde. So akanyoomonyomo kasinza okutta Bannayuganda. Kati mu security alert nabadde ku Sunday dawula be video nabadde mu t-shirt ya kikusikusi ku Facebook kweri ne ku YouTube nagitaddeyo obuka video 3 video eddako mukalu nakodde information etegeeza abasirikale bonna. Lwaki nabagambye katika nyongereko bweti mwenna abasirikale abali mu Uganda ba indigenous kana akakodyo mbalete mukamanyi era babatira nnyo mu ddwaliro eppya eriri Embuya. Abasirikale mwenna Bannayuganda abaazalibwa mu Uganda nga oyina jjajjaawo ng'oli Munnayuganda bagenda bamalirawo Embuya mu ddwaliro. Lwaki? Bazimbye eddwaliro eryo specifically ng'eddwaliro bagenda likozesa nga ettugumbuliro lya buli muntu gwe batayagala. Bagenda batukumbula batya? 1. Omujaasi yenna bw'agenda okufuna obujjanjabi Embuya, bw'otuukayo buli kimu kyekiri, eddagala, ebitanda, buli kimu ekyetaagisa, wabula kye batayagala ye mujjanjabi. N'abajjanjabi bayina muli abajjanjabi nga baabwe nga bwe kiri mu mawanga g'Abazungu. Amawanga g'Abazungu omulwadde agenda mu ddwaliro buli kimu kyonna akisanga mu ddwaliro, buli kimu kyonna akisanga mu ddwaliro, okuli emmere, abagenda omulabirira, abagenda omukyusiza engoye, abagenda omuwa eddagala nga tekyetaaga mujjanjabi yenna mu malwaliro ako. Kati ne system Museveni gye yakozesa Embuya nti buli musirikale yenna gwe baagala okutta kasita ofunamu enkeera n'ogenda Embuya Military Barracks Hospital tosobola kusukkawo olw'ensonga abajjanja bali mu ddwaliro eryo bakozi ba Museveni babayina fayiro yo ne details ne instruction ez'okukolako. Kyovula mugenda kutuka ng'ebiyenje mu ggwewo y'ensonga lwaki mbage nti wali mugezi nnyo buli musirikale nanga oli nakabala mu Uganda. Bw'olwala genda ku klinika ekuli okumpi oba genda ku ddwaliro ly'omuntu wa bulijjo oba genda mu lwaliro gonnanga ne weewale eddwaliro lyawa, weewale eddwaliro ly'Embuya. Bwe mutugaana okutegeera ku luno nze sigenda kunenyezebwa, nze ndi messenger atambuza obubaka. Mbabuulidde mbagambye bwe mba mu kya protecting against mu mmoloza ne mu Museveni temulina Museveni yabakoowa dda kubanga bali mu transition gye baagala oteeka mu ggwanga ba initiating maaja yaabwe okumajinga eggwanga Uganda, bali majinga n'eggwanga lya Rwanda, buli kimu bali mu kikola. Nabagambye ne intelligence yo bitongole bino bya intelligence bimba basajja Banyarwanda ne system ekola ya intelligence ye Rwanda giri mu Uganda. Kati bagenda kutta buli yenna indigenous abadde mu kifo ekyetaagisa ng'oli atokkiriziganya na nkola ya Museveni na family bagenda batta. Kati mukitegedde bulungi nnyo. Ekyo mba maze kikugamba njagala weebereremu ng'omuntu. Njagala weebereremu ng'omuntu. Bw'ogaana okweberera muffe tubitukwatako tubagamba naye temuwulira. Wabula nsibyewo akugamba mudduke. Bwe mmala okudduka mutuuke mulwanire eggwanga lyammwe nga ffe bwe tukola. Athe mutakikola mugenda kubanga mwalwanira bwereere era ensi
temwejjusanga ng'eggwanga libafuddeko mu ngalo nga mulaba. So bategeeza mwenna ba indigenous abali magye ga UPDF kulanka ez'enjawulo mwewala eddwaliro ly'Embuya kubanga lifuuse ttugiro ery'abanene mu magye. Awo tuvuddewo. Katutandike bwe tuti. Katandike n'omukulembeze. Abasajja nze banjagala nga either nfudde obanga ndi mukomera obanga nfunye mu ggwanga. Ekyo bakyagala as soon as yesterday. Naye kubanga mmanyi nsirinzeka nina bannayuganda bangi nnyo benjikirira. Ate n'emibiri gy'abantu bebaze batemula tegifa fe wano muganda tumanyi omuntu tofa wenna. So obuulirawo ensonga lwaki nkyali mulamu. Akuddemu? Abasajja nze banjagala nga either nfudde obanga ndi mukomera obanga nfunye mu ggwanga. Ekyo bakyagala as soon as yesterday. Naye kubanga mmanyi nsirinzeka nina bannayuganda bangi nnyo benjikirira. Ate n'emibiri gy'abantu bebaze batemula tegifa fe wano muganda tumanyi omuntu tofa wenna. So obuulirawo ensonga lwaki nkyali mulamu. Alright. Oyo mukulembeze ng'akutegeeza embeera nti ye buli kimu abadde akimanyi era nga akisuubira. Sisobola kulambula bigere kuvaako wano olunaku olw'enkya omukulembeze w'eggwanga omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu lwagenda okuba nga lunaku lwe yazaalibwako. Ngenda kusaba comrade mwenna abaasoma okuwandiika n'okugatta ebifaananyi njamu tufune ekifaananyi kya portrait ekinene mukiteekeko nti the elected president of Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu, we wish you happy birthday. Ekifaananyi ekyo mukiteeko ku mitimbagano wonna okwetoola ensi yonna olunaku lw'enkya oba ekiro ekikeesa olunaku lw'enkya ku saa 6 ez'ekiro president ajja kuba ajaguza amazaalibwa ge. So ngenda basa mwenna abana amanyi okukola designing mufune ekifaananyi kyekimu kimu ekyo kyeyateeka kyeyateekayo nga agenda okwesima kwa president kye tuba tukozesa nga birthday portrait. Ekifaananyi ekyo nga mukitaddeko nti happy birthday the elected president of the Republic of Uganda kituba tukozesa. So nange njala otwala mukisa guno nga sinatandika kukola mirimu gyange okwagaliza omukulembeze amazaalibwa amalungi wonna wooli Mukama akkingirize osobole okubanga akuwa amaanyi akuwe n'amagezi okusukka kwago goolina osobole okubanga onunula eggwanga eryo. Nkimanyi oyita bingi nnyo ebisoomooza gwe ng'omuntu ne famire yo. Nkimanyi olaba bingi nnyo era owulira bingi nnyo. Naye wagenda okuyingira mu kintu kino ng'okimanyi nti ojja kiggusa era ng'omanyi abantu boodiringa nabo. So twongera okukusabira naye kenyini nga nkusabira osobole okubeera omuvumu. Ensi nga bw'ogiraba si bweri naye gwe otusinga ogitegeera ne bikigere mu maaso. Tukwagaliza okubeerayo kulungi n'okubanga otukenkanya buli kimu. Nze nkwagaliza amazaalibwa malungi n'abawuliriza bange wano abagoberezi bange wano Columbia Broadcasting tukwagaliza amazaalibwa malungi. Mukama akkingirize ne famire n'abantu bonna Mukama asobolenga okubanga akuwangaza ebbanga lyonna. Happy birthday to you Mr. President whenever you are. Mukama kuume. Tuvuddewo. Kati it is officially now nga batabagambye wiiki eno nti amagye ne poliisi gatenkinze over property ya president. Amagye ne poliisi gatekinze over property ya president nga tegafunye court order era nga gayogedde bogezi nsonga nti national security matter ekitali kituufu bano balina baagala okukolayo kubanga n'ettaka linyi balyagala dda nga tebalina access. So it is officially nti property ya president oba makaage n'ettaka lyonna ly'ekipayingiddwa poliisi n'amagye ku bbanga lye batayagala kwogera nga ate tebalina gobeebuziza kuba nannyini property ali mu kuddukadduka. Ekyo tukimaliriza. Bwe tumala tukimaliriza tugenda tandika bwe tuti. Ebiseera bisinga bannayuganda abasinga obungi ensonga muzibalaatiramu nnyo. Bwe mmala zibalaatiramu ne muzitwala ng'ez'okusaaga so nga ate wattu si za kusaaga. Ompulya bulungi nnyo si za kusaaga. Kansooke mmale okutegeeza omwogezi wa gavumenti era nga minisita omukulu Chris Baryomunsi. Eno video njagala gikuweereza specifically gwe ne famire yo
aboluganda bikoba n'emikwano namwe muwangala mu government ya Museveni bwebaka njala bo baweereza. 1 si mpisa z'Abannayuganda, si mpisa z'Abaganda wattu okujaganyanga omuntu afudde. Si mpisa z'Abannayuganda wabula era si mpisa z'Abaganda okujaganyanga omuntu afudde. Era mu Buganda tulina enkola egamba nti omufu bw'obanga amaze okufa oba omuntu yenna ng'amaze okuva mu bulamu bw'ensi eno ayogerwako birungi byokka. Olw'ensonga tuba tumwagaliza omwoyo gwe gutuuke bulungi nnyo ewa Mukama eyamutonda. Wabula mwe kennyini mwe muleetedde abantu okukyusa mu bulombolombo n'ennono obw'ensi yaffe saako n'obw'Abaganda. Butya nazzi kuno ng'okusaasira mu Buganda kikolwa kya buntu bulamu era nga tukikozesa nnyo okuba nti n'omuntu abanga si Muganda wattu tumukingiriza asobole okuba nga afiiringa mu society nti alina abantu. Wabula ebikolobero ebikoleddwa ku Bannayuganda bonna abasangibwa mu Buganda bye bireetedde Bannayuganda okukyusa embeera zaabwe. 1 mu basajjamu abali mu gavumenti mulowooza muli mu ggulu naye ng'ate ffenna tukimanyi nti olunaku lumu lugenda kutuuka nga tufudde, tewali muntu alina buyinza kusigala ku nsi kuno. Kyovula mbagamba nnyo nti teri muntu alikungula nsi eno. Ne nkugamba tolina kintu kikyo mu nsi okikozesaako akaseera katono nnyo. Naye mwe mwajja ne mukola ne mugamba you are protecting your gains. Ekisooka mwogeza obuyinza, mwogera bubi, muyina obuyinza obutta, temwenenya. Kati mwe ne musuubira nti ebikolobero bye mukola ffe tugambe bugambi nti amiina 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 mpaka bwe munaatumalawo. Ekisookera ddala mutabani wammwe gwe muzaala Muhoozi Kanyarugaba wattu afuuse ekyeneena nti ye alina obuyinza obusobola okugamba nti nassa abantu 50 naye abo tebammalira ngenda kutta. Ekigambo ekyo bw'okiwulira gwe nga gwe ali mu gavumenti ya Museveni kikuyisa bulungi kubanga mukikozesa nga scare tactic. Ffe bannansi kitulaga obutali buntu bulamu era kitulaga temutufaako. Kati omuntu omu kumbe bw'afa kireetera Bannayuganda at least okufunako obusizo n'obuweerero. Wattu basagambiza nga bakimezezza okwomusana kubanga tugamba munnange naawe bafa. Ate tewaliwo tteeka lye tuba tumenye okusanyukira omuntu eyafudde. Luli tubadde tukikola nga kiri mu bulombolombo n'ennono bwa Buganda ng'ak'obuntu. Wabula mutukinyeeko, mututuddeko, mutubaddeko nga mututta nga tetusobola kwewozaako kuba tetulina mmundu, tetulina makomera, mwe mulina buli kimu. Ekibiina kya National Platform ne President wakyo Robert Kyagulanyi Ssentamu era President yalondebwa essaazi nali mu kudduka mwalumba amaka ge ne mugawamba mukazi we mwamutuusaako ebikolobero ebitoogerekeka mwakatta abaana bukyanga tuyingira sitwako mu 2017 mpaka olwaliro mwakatta abaana basukka mu 10 abantu temamanyiko mayitire n'abalala temamanyikiddwako buli kimu mututta amataka g'abantu mututta amayu g'abantu muwavuwazizza abantu mukoze buli kazambi yenna eyeetaaga okulaba ku muntu asangibwa mu Buganda nenga bonna abali mu Buganda bakozeeko effujjo. Mwe musuubire nti abantu bagenda kulerangalo basanyukire olw'ebikolwa byammwe nedda. Kati mukulu bali omu nsi kulisi n'abasajja bali mu gavumenti obusizo bwa Bannayuganda bonna kwe kuba nti abeefuula bakatonda b'oku nsi nammwe mufa tewali tteeka mu constitution ligana muntu kuseka nga mufudde. Era tukyaseka nnyo olw'ensonga nti mukola ebikolobero ebireeta omuntu okusirika n'enyiika omutima bw'ofa n'agamba nti abadde amanyi talifa naye ng'ate olina okufa. Ng'oggyeko abantu bemussa obusi abali mu gavumenti wabula eri abafudde obufi nga kibagwanidde n'abalamu bakwese naye nga baafa dda. Kati kandi kuviire ku ntono. 1 omukulu kwe bayita General Deus Rwasande ala yamugeredde ekiro ekikeeseza olwalo tasobodde kulaba ku musana ogwaleero. Afudde ng'ava mu district y'e Masaka nga yolekera e Kampala togenda okuziika mufu munne embeera nemwononekerako mu kkubo gy'atasobodde kutuusibwa mu ddwaliro. Naye ng'okuva e Masaka okutuuka waafiiridde wattu nga tewaliwo ddwaliro lisobola kuzza muntu yenna mu mbeera olw'ensonga nti bano ssente bo kennyini bazikozesa zirya nga tebaagala muntu yenna abe n'emirembe. Naye ekyo si kyekikulu, ekikulu kyekiwa. Ebigambo bingi mbiwulidde
ate nga byonna bituufu okujja nga aliwo wa famire agambye nti boogedde si bituufu era ng'alina obujulizi nkiddamu ebigambo byonna biri ku social media ebyogeddwa bituufu sina kyempakanya okujjako ng'omugenzi avudde neewakana ebigambo ebyogeddwa nga kyata kyasobola kukola kati eno disclaimer ebigambo byonna ebyogeddwa bannansi bituufu 100% okujjako ng'omugenzi kennyini avudde n'ebyegaana ebimwogerwako kyata kyasobola kubanga takyasobola kuwuuna nti wuuwi abeeno tigyemuli kubanga akake kaba kaalabaaye nga yavenze dda takyasobola kudda we tubagambira nti amaanyi ameemanyi gaamala ebitaaki gaamala ebitembuga ng'oyagala okumanya nti ensi esanyuka bokere ku makya nga diddigi zembuyaga ezikunta ng'oyagala okumanya nti ensi egenda kusanyuka bye bamunywa mutume ne Kenya mutume ne Sudan ne Congo na luddawa bokere ku makya nga Salimu Sale yayiseemu nga yafudde oli okwolabe ng'oyagala okumanya nti ensi yakoowa babike ku makya babike ennyando nti yafudde abantu bagenda kunywa beyambule embuutu zivuge nga ne gavumenti yennyini eriwo mu kiseera ekyo egenda okufandinga abantu okubaliisa n'okubanywesa bayinza n'okumala omwezi nga bakola celebrations gyerevo gye mututuusizaako so tewakyaliwo kaabuntu kati kansooke mbagambe omwami ono mu kalulu akagwa ka 2021 omwami ono yali mukaawufu nnyo ng'omususa yayogera ebigambo bingi nnyo yayogera ebigambo bingi nnyo ebitiisatiisa jjukira omwami ono aliko oluganda ku Janet Kembabazi omwami ono ye yadda mu bigere by'omwami kati addirira muhozi mu bigere Semwanga yamuddira mu bigere abadde Masaka ebbanga ddene wabula buli kibi kibeerako ekirungi ate babulira omwana waabo obwenga omunaku amata okola ki okunkumula information gye ngenda okwogera ku bye muwulidde eri bweti omwami ono bw'amala okwogera ebigambo ebyo n'okubeera omukaawufu nnyo mu kalulu kali akawedde aka 2021 famire ye yamutuuza nemugamba ensi tekwemazaamu bajja kukozesa naye ate bajja kumala bakole ki bakusuulewo bano tubeera mu bantu so si bisolo tujja tutuuka okubanga abaana baffe oba bizinesi zetukola nga bantu bajja tukola kye bajja twegaana genda mpola ku bikolwa byo n'ebigambo ntegeezeddwako nti omukulu ono yali akyuka era ne mu kalulu kano otomuwulidde mbw akoze fujjo olw'ensonga yasooka n'atuuzibwa ku bikolwa bye yakola mu kalulu kali n'ategeera omuntu wa bulijjo era mwawuliddeko ng'omu eyeefudde eggala essajja oba ekkazi e Masaka omuwala mpala kitale omukazi afuuka mu ccupa ennaku zino efudde nti Uganda yagiguzeeko ekitundu ddala Masaka nammere nti yakola lipooti ewaabira omwami jjukira n'abagambi mwali mukyalimu Dawudi nti nammere mukazi wa Muhoozi Saidi Chick obuyinza bwakozesa n'amaanyi olw'okuba nti Muhoozi amuwala empapula kati ge maanyi g'akozesa nti nammere omukyala yali yeeyogeredde kennyini kuba nze njagala nzanya information ng'ekwatagana bulungi nnyo n'ebigambo bye njogera kamusooke muwulire ebigambo bino musooke muwulire ebigambo bino ono yali 2021 mugenda kulaba akatambi kano mulimu n'omukyala eyali naggwano ng'akola mu State House omukyala bamuyitanga mama oba Kyoma Kyama yabeeranga mu saidi z'ebukula we yayinanga amaka omukyala ono yali naye yafa njagala kuzannya akatambi kano mwena mukamanyi ebigambo mugenda biwulira naye mugenda kulamu abantu babiri bonna kati nga bagenzi nga tebaali balungi wulira akulira enkambi y'amagye Masaka Brigadier Deo Sande ayogedde kati ng'omusezi agula essowaani ng'amagye bwe gatasobola kuwaayo buyinza eri bannabyabufuzi abatalina ndowooza ntuufu eri eggwanga. As long as we are still existing, we are not there to give up. We are not ready to give up to people, I mean,
ideologically banker people until together kuba obuyinza Uganda ono na kiri kyetukoze nitumala agatisula asekeredde n'abalowooza nti bali mu nteekateeka kuwaayo obuyinza wategekera we are planning a handover for you. You think we are planning a handover? No, we are not planning a handover. We are planning, actually we are consolidating. Sanda asabye bannamawulire n'abavubuka mu ggwanga okutwaliza awamu okukimanya nti okutuuka wano Uganda evudde wala. Uganda nga bwe yali zibwetubiri olwaleero. It's up to you to decide to make Uganda become kirikungwe okusala. Alabudde ne ku mbeera yonna kati omukyalo abantu mwenna ababeera ku luguudo Masaka omukyalo ne kati mugenzi bamuyitanga Machama omukyalo yalabeera mu bitundu by'Ebukulla era lyakola mu State House ngene Masaka tosobola kujjayo kalulu nga muzibu nnyo kati yasooka yali mukwano nnyo gwa Sandu oyo musajja oyo yasooka okufa oyo mukyala ne yali Munyarwanda nenga amakage gali awo sort of Bukulla bwe mba nerabidde bulungi gali mu Bukulla awo gali kati abantu aba babiri oyo ono mukyalo oyo le mugenzi n'oyo Lwasande nga Masaka tosobola giyitamu nga abantu abo we bali awo oyo mukyala amanya go amazaale tegakyandi mutwe nenga manyiko yali yeeyita olwa movement yali yeeyita Mama Chama Masaka osaidize Bukulla nga si mwangu nnyo n'oyo ne Geno Lwasande tebaali bangu nnyo naye kati ebigambo bye muwulidde ng'abyogera byali bya 221 family n'emutuuza ne banne ne bamugamba ebigambo ebyo n'asooka n'asala puleesa nakati abadde mu kalulu akawedde kano takoze fujjo lyonna era abadde wansi ne kandeetu waffe omukyala eyavuganya na Meere kigambibwa ye mu bigambo bimbiwulidde ngenda bibongera wabula kansooke mbaweka ekirala nga temunakola ki nga tetunagenda ku video mukyalo oyo kigambibwa nti General Sande bwe batuuka okuba nti bali ku Tale Center General Sande akizuula nti omukyalo ono yawangula wa National Platform wabula nga Nammere yali ayagala alangirirwe mu kaseera ako nga tawangudde Nammere yali ayagala alangirirwe nga si yawangudde General Sande n'agamba returning officer n'amugamba okusinziira ku nnamba y'abantu abali wano saagala bantu kukola fujjo wano dira omuntu eyawangudde gw'olina empapula ze omulangire nti yawangudde buli omu adde ewaabwe yeebake yabigamba returning officer era returning officer teyakola nsobi n'alangirira empapula entuufu ezaaliwo kati ye wali omukyalo n'owagambira nti Nammere yamulengera nga ayita ku General Sande n'amugamba nti bakuwabya byanswa wane waavu obuzibu omuwala ono n'alipootinga buli kimu kyonna n'abantu abala bangi nnyo Masaka bali mabuusu lwa Nammere n'abala battibwa lwa Nammere kati nze njagadde sooka bwa kali ka clarification baga nti omusajja ono yagamba returning officer empapula z'olina ezikakase yawangudde gw'oba olangirira kubanga singa tokikola nyinza obutabeera mu control by'abantu bano bayinza okuleeta obuzibu wano era returning officer n'alangira obwanupu yali yawangudde kati ye Nammere n'akola ogwe kubanga ebintu byali matankani ng'empala ya Museveni nga lyagala mulangira ebigabo bino bya mukyala nze sosokuwa clarification ku story gye mbadde muwulira yonna nze njagadde nsooke nkuwa clarification ku kiki ekyavaako ebizibu ebyo byonna n'amala n'addamu n'aga nti gwe Nalubowa General Sande akuwadde byoya byanswa General Sande yakulira amagigezi Deus kubanga yali mu Tale Center the whole night kati nze nakuzibwa ndowooza mpa abantu respect gye ebasaanidde Deus brigade commander General tulina we tukwataganira mu by'obufuzi naye bwe nali nfuluma ebweru at a certain point
nayimirira we yali ne mmulamusaako nduuza Namere n'andaba nga mmubuuza kuba yalowooza nti nina muyitako buyisi kakati obwongo bwamangu ago ndowooza balina obutakkaanya era we natandikira okulowooza tiba balina obutakkaanya bifo wakati wa Namere kakati bwafulumya statement eyo after akunnangirira nanga nti oyo akuwadde byoya byanswa neŋamba ate General Sande alinga Sande yalangirira taliimu wadde musajja tiyanyega wadde ekigambo neki naye oluvannyuma nnyo twakimanya nti mukyala Namere yagenda ewa pulezidenti n'akonjera abakulu abo n'akonjera General Sande nga bwe yabadde mu Kobaane okubbira abannuupu akalulu n'akonjera RPC nga bwe yayambye ennyo abannuupu okubba akalulu n'akonjera returning officer Haji Abdul Naduli nga bwe yali mu Kobaane okubbira abaki era twagenza okugenda mu kooti. Alright. Bibigabe njagedde osooka okukola clarification ku nsonga ezo muzitegere bulungi nnyo. Kati saagala kulwawo nnyo awo. Obaka buno njagala bugende eri abantu be Masaka. Mwenna abatuuze be Masaka. Buno obaka njala bo baweereza. Tuyina dictator Museveni ne mutabani we Muhoozi saako ne muto we Sali Musale. Masaka muzimba ekintu kye mutamanyi. Masaka muzimba ekintu kye mutamanyi. Masaka muzimba ekintu kye mutamanyi. Oyo muwala mmere ekuza misege. Namere nga bawulira Namere. Yo olw'okuba nti bbaawe ye Muhoozi. Obuyinza awulira abulina. Mwegendereze nnyo. Omanyi bagamba nti okugema kusinga okuwonya. Buno obubaka njala bumuweereza. Mwana muwale bakutenda okudduka toyita wopangisa. Amalala ofunye mangi nnyo. Esite kongula togikyalamu bukyaza ko yagiviira. Abantu boolumiza bangi ne basirika. Waliwo yakugamba sinze, waliwo yakugamba nti oyinza obutatuuka mu kulayira mu parliament. Waliwo court me right. Waliwo yakugamba nti oyinza obutatuuka mu kulayira. Wabula nange bwe neetegereza ebintu by'oli mu kukola ekituufu kirinza oyinza obutatuukayo. Bwe neetegereza ebintu by'oli mu kukola ekituufu oyinza obutatuukayo. Bw'otagenda mpola ensoogi kutti olabika oyagala gyetikka ogitwale gwe nekitaawo naye nange nkugamba nti nyinza okukatiza ebigo by'oyo omuntu byeyogera nti oyinza obutatuuka mu kulayira gwe ng'omuntu. Ekyo kyo kikugambye nange nkiddamu kikkaatiriza nti oyinza obutatuuka mu kulayira. Kuba kooti yo eyakuwabidde ayinza obutakusobola okusinzira balese junior oba omuntu bwe balese junior judge omuntu akyali ku probation bamuteeka mu high court bamuteeka mu kooti ejulirwamu junior judge oba probational judge nga tando confirmingibwa oyo gwe bayita Kinobe najja mu kooti awuliriza omusango ayinza obutafuna bwenkanya wabula nze njala kugamba nti nzikatiza ebigo omusajja byega nti omwana oyo ayinza obutatuuka mu kulayira wabula nange mbikiriza nti Namere oyinza obutatuuka mu kulayira. Okulayira kale oyinza okuyitamu naye oyinza obutamalako omwaka guno ng'oli mulamu. Olw'ensonga amalala gakulembera ekigo. Amalala gakulembera ekigo n'obuyinza olina bungi. Ate akamwaka bikassasiro gange oyogera nnyo. Teri mukazi mu nsi muno yasamiriranga bwe yasama n'abanga basobola omuwa ekitiibwa. Teri mukazi ayasamanga bwe yasama muntu n'asobola omuwa ekitiibwa. Mwana muwala simanyi kiki waba akunywa bunywi simanyi naye ensoogi kutte bubi. Ensoogi kutte bubi. Nze ndowooza ensoogi kutte bubi. Amaanyi oyina mangi. Amaanyi ameemanye gaamala ebitembuga. Muhoozi akusigulira bwereere. Akusigulira bwereere. Wabula byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga Allah tukwatireko. Kubanga eggwanga giriraga si walungi. Njagala okumala okufundikira akanyomero ako tugende ku nsonga eyatuleese. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wonna wooli
na information jenaka searchinga ko almost 50%. Nchabuze ebitundu 5 ku buli 10 ogikonfaminga yeruwa. Olunaku lwe balumba amakaago nga mukyala wo mwali First Lady Babi Itungo, waliwo omuvubuka omu munnamawulire wa in fact si munnamawulire kirerese eyava Dubai ng'alemeddwa n'ayingira NRM era kalakatidde ebbanga ddene naye ne kati omunyiga nga bw'eri ekolayo. Omuvubuka oyo n'ajoyininga NRM era ng'atambula ne Bebe Cool era nga badde akwata amawulire ga NRM ne ku kampeni abaddeko. Omuvubuka oyo kigambibwa mbu ku tiimu eyalumba amakaagize Ssensuba Kyagulanyi Ssentamu okulumba Babi, omuvubuka ono y'omu ku bali bambadde ebyambalo by'amagye nga yakolanga eyalikodinga obutambi bwonna obwakwatibwa kwolwo lunaku nga balumba amaka ga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omuvubuka ono amanya ge mugamanyi mbamuyita Bukenya Media naye nga amanya ge ye Nelson Bukenya. Kigambibwa in courts nkyaganoonyereza yono wano yoyo era kigamba nti Bebe Cool yamuli commandinga ewaddidigi ko olunaku lwataaka okujja okukwata ebifaananyi ebyo. Yono wano yoyo yomu ku tiimu eyalumba ne yali ayambadde engoye z'amagye nga yali ku media team eyakwata obutambi. Amanya ge ye Nelson Bukenya wabula wano ku TikTok omuyita Bukenya Media. Yoyo kigambibwa nkyaganoonya kubanga proof nkyakola research ku ye ne family yonna yeyita Bukenya nenga musajja munyolo aina family ye omu ku kitaawe musajja naye munyolo nenga musawo muganda babira mu bitundu bye ku kigwa ky'abajulizi byonna story njaggiwanje bujjako nenjagadde ensooka embawe information eno nga bwe nkyanginonyerezaako naye nga ntegezeddwako n'oku research gye nkoze 50% ye yali recording yali ku media team yali mu baka ga president lwe basangayo mukyala we. Era bw'ogoberera obutambi bubadde akola oluvannyuma lw'okwataakinga Babi, genda obukwate ove kigambo ku kigambo. Genda okwate obutambi ono muvubuka kigambo ku kigambo lwe baataakinga Babi. Olabe body language ye, facial expression ye, engeri gye yasengeka ebigambo. Then nawe okola research ojja kwongereza ku gye nkuwadde naye nga 50% nkonfaminze 50% nkyakola research. Yoyo Nelson Bukenya gwe bayita Bukenya Media ye yali yambadde ebyambalo by'amagye gwe bakoze. Era First Lady wange ompulira manyi wetegereza abantu bano. Figa yono mvubuka tebula. Figa yono mvubuka tekola kitebula. Damu okozesa obwongo bwo otandika okwetegereza omu ku yaya kuli codinga. Enfane body shape yo body structure ye. Kubanga ono yalinga mu kigeera. Ojja kwetegereza nti ayinza okubanga yono. Kuba kino njagadde nkiiseewo First Lady information agifune. Amanyi omuntu kuba ali bakutte kamera, abali bakutte kamera b'essimu abali ba recordinga. Shape body shape yono kennyini oba. Kubanga n'obutambi omwaki abulina yabukwata n'abuwa mukama we diddigi na postinga. Okitegedde bulungi nnyo. So njagadde nseetegeere naye nga nkyakola research era bwe naba mmaze ogikola nja bagamba nti 100% information is complete, buli kimu kituukiridde. Naye njagala First Lady bw'oba ojjukira olunaku lwe baakulumba omwe yali akutte essimu yali akutte kamera ku bbo sooka oddemu oyite mu bwongo obwo olabe body shape oba body structure y'omuntu oyo we yafaanana
nze ojja kuyita muntu yenna confirming information eno oba confirming ebifaananyi ebyo ne body structure ye ojja kuba omboli nze mujja kumbulya information mujja kumpa information tuongere ku kuba tulina timu gye twasindisa okumala okunoonya baani abali ku media team okuba nti bakola omulimu gw'okukola ki gw'okulikodinga. So first lady wona wooli nkusaba nga otudde emirembe egyo ozeeyo obwongo ekifaananyi ng'ovudde ku baana bakwata abaali balikodinga ebifaananyi by'oyo omuvubuka ku biri ku intaneti oddemu ozeeyo akatambi mega otubulye body structure oba body shape y'ono omuvubuka oba yeeye okusinziira ku sources zange naye nga Bebe Kulia muri commanding wa Muhozi bamuteeka mu tiimu eyo era abadde atambulira nnyo mmotoka z'electoral commission oyo mvubuka atambulira nnyo mu mmotoka z'electoral commission so yoyo nenga yeeyita tiktoker ne kati is a state agent gwakozesa emirimu egyo era n'embeera zikyuseemu ennaku zino mu byenfuna n'ebyembeera lukimu kikyuseemu so ndoza mutegedde bulungi nnyo awo tuvuddewo kyenjagadde first lady onyambeko ombuulire bw'oba osobola okulutivinga ebifaananyi eyo mu bwongo obwo kati awo tuvuddewo saagala kulwawo mukulu Kuris bali omunsi Kuris magezi mukulu Lutumba Kishoke oba Lutumba Kishoke simanyi nti bwemutuulako mu maka gammwe mulaba Uganda gyeraga simanyi mutuulako mu maka gammwe ne mulaba Uganda gyeraga Uganda eno gye mulimu oba gye tulimu ffenna n'abalaba girimu Uganda egenda kufuuka ungovernable to the extent the moment kasita losing trust in bantu bamugenze olwaleero mugenze ne musabira ono jeno wammwe eyafudde naye tosobola kikkiriza nti public eganye n'okubeerayo eyabadde mmisa ng'ekyaki nkalu mugamba bantu bo baagala n'ekyaki nkalu kyaki nkalu omusajja badde ku ddaali ya jeno oli gwe muziise va kuono gwe mussa olwaleero naye gwe muziise gwe mugenza okusabira ku all saints nga kyeki nkalu can you imagine mumugaa nti public ebaagala nga kyaki nkalu temuli bantu public kitegeeza yabava dda mu ngalo kankweko ange endala nga chachi nkalu in all sense nga chachi nkalu temuli bantu kitegeeza public egende bava mu ngalo public egende bava mu ngalo ekintu ekyobulabe ennyo okuba nti public egenda eva mu ngalo eri mmwe kyemutasobola kulowoozaako ekyo nga tukimaze mukulu bali omunsi oyogedde ebigambo bino wammanga byengenda okuzanyira public ebiwulire wano olwaleero byengenda okuzanyira public ebiwulire olwaleero then tuyoke tusimbule tuveewaawo bino bigambo byoyogedde olwaleero tufiiriddwa abaserukale bakulu babiri ba generals naye waliwo abannayuganda abasanyuse nti abaserukale bafudde ezo si mpisa z'abannayuganda si mpisa nungi okusanyuka nti omuntu afudde kubanga ffenna tujja kufa naye abo abeesiima nti omuserukale afudde abo just abo basitaani kubanga si mpisa z'abannayuganda nti omuntu bw'aba afudde nti osanyuka ekyo tukivumirira empisa n'enkola y'amagye n'ab'ebyokwerinda ate amagye gaffe gamu amagye ge twesiimisa mu kontinenti ya Africa kubanga emabega twabeera n'emagye wano mu Uganda ng'abantu bagatya omuntu ng'alaba omuserukale aduuka n'ayekweka naye olwaleero abaserukale baffe balinga basasirodoti kubanga tubeera nabo babeera naffe. Alright. Mukulu Kuris bali omunsi abasirikale bammwe ku sayidi yammwe nga abazze obuzi basesirodoti sesi ku Bannayuganda
otwogerere eggwanga lyonna lirimu kafyu, otwogerere eggwanga lyonna lirimu red blocks oba emiziziko, abantu balimu okukwatibwa, okuggyibwako ebyabwe n'okutemulibwa. Amagye gammwe kummwe abazze obuzzi, amagye gammwe mugalabanga basosolodooti kubanga gabakolera emirimu gyammwe. Kati nga ffe bannansi amagye gammwe gabatujju. Nkiddamu Chris Baryomunsi ne mukama Museveni bannammwe amagye gammwe mwe mugalabanga abasosolodooti, kuffe bannansi bakansangwa amagye ago tugalabanga abatujju kubanga mwatuuka n'okuleeta amagye amagwira ne mugateeka mu ggwanga ne gatta abantu. Kati ogamba otya mbw amagye gammwe tugalabenga abasosolodooti? Nedda. Gwe Chris Baryomunsi olukwe, gwe amagye gammwe abagakola ebikolo byammwe by'okutta, okuwamba, okutulugunya, kummwe n'okuba nti gababeezezaawo, mmwe mulina okugalabanga abasosolodooti so si ffe. Kubanga buli muntu alya muntu mu ngalo amwaniriza nnyo era amusuusuuta nnyo kubanga yamubeezezaawo. Ffe amagye gammwe tegatubeezezaawo okujjako okutulaga ennaku n'ebizibu. Ompulya bulungi nnyo? Kati njagadde nkutegeeza ebigambo by'obubengo bulya bulungi nnyo. Amagye gammwe galeepinga abantu, gakozesebwa okutta, okuwamba n'okukola ebikolwa byonna ebyetaagisa okukola. So tetulinawo kigambo kye bayita UPDF. By the way, lwaki amagye tuga disowninga? Waliwo eggye lya Special Forces Unit erya SFC eri ku mafamily ya Museveni ero lya Banyarwanda 100%. UPDF mwajawulamu ebitundu bibiri. Mulimu special UPDF nga a traininga differently like other regular UPDF officers. Nga mulimu unit ey'Abanyarwanda abayina n'emmundu, bemberamu UPDF regular abatakyayina na waakusuladde w'okulyadde buli kimu. Kati osobola comparinga bali abaana bannansi be mwajja mu magye be mwajjako n'emmundu obageragere n'akabinja akali mu UPDF akali n'emmundu nga kasula bulungi kalya bulungi. Kitegeeza oludde gwe byogerako tobimanyi ng'agamba nti gwe Chris Baryomunsi olukwe. Naye ekyo si kyekikulu. Ekikulu kyekirwa. Ekikulu kyekino. Keetonye kagwake. Gavumenti tekulanga edda mabega, ekuledda mu maaso. Ekita kitava ku ssengejjero kifuuka wankindo. Gye mukoma okulemesa bannansi okufuna obuyinza bwe beesalirewo, gye mukoma okuleeta obukyawe, gye mukoma okulyetinga abalabe, gye mukoma okubadde bye mukoze gainizi zammwe muzitadde mu ntata. Nkuddiremu ekita ekitava ku ssengejjero kifuuka wankindo. Gye mukoma okulwa mu buyinza, gye mukoma okulyetinga obulabe eri bannayuganda, gye mukoma okulyetinga damage ku gainizi zammwe kubanga bannayuganda bakooye ne bwe bammere bagikyusako mu kkomera. Omanyi omusibe mu kkomera tebana choice, kibaleeta kyalya. Naye lwaki lw'essande mumufumbire ku lumonde ne muwogo, ku Christmas muttayo akati ne muwaako supu n'ekifi kimu. Naye mmwe emyaka 4 mukyayagala okufuga n'okutta noga tugenda kwogera bulungi. Tetugenda kwogera bulungi n'olwensonga njala kugamba muganda wange essaawa zino naawe wafunako obuzibu ekibuba kyo kyakuba sama. Unfortunately kano nakuyamba nodda engulu si mmwe abalungi ennyo kubanga mwena muli special medication. Ate ffe tuli bannayuganda weetuli. Mu Uganda mwenna mulina ebizibu bali mu magye. First and foremost those are 70% of all top generals and colonels and others mwenna muli balwadde basiye. Muliko special medication olwokuba nti mukyali buyinza. Naye ne mbala muvako buyinza weekage passport ne zisalibwamu border ne zijjabwa kumwe kenda tekuli asobola kuwangala myezi 6 nga tafudde. Mwenna bali mu government ng'ogasseko n'abali mu magye. Mufuna special ARVs okuva Germany okuva Russia nga zibayambako ne mmala muva mu government temusobola kuwangala myezi 6 nga temuweddewo mwenna. Kati olwokuba nti teri government ekulanga edda mabega ekula egenda mu maaso gyekoma okulwawo efuuka ya bulabe ne bannansi baguma emitima bafuuka balabe. Kati njala kutegeeza kigambo kino kitegeere. Twakeera ku makya ng'ennaku z'omwezi 15 mwezi ogw'olubereberye ne tulonda Robert Kyagulanyi Ssentamu.
ensiziganyo bali kogonayizinga gavumenti yammwe kubanga mukimanyi mwabba akalulu babasabye full scrutiny justice z'akalulu akawedde temuzirina still mukyakozesa amagye okuba nti mutulugumya abantu mwatuse n'okusindika musajja mukulu akwasaganya ekitongole kikwasaganya amayengo mu Uganda Nyombi Thembo okuvayo gamba buli muntu yenna ajja ku social media n'atandika okudisplayinga oba okukleiminga oba okwogera ku results za election commission ezavudde mu electoral commission agenda kuggulwako omusango gwa Nagomola kuva ddi nga freedom of expression musango mu Uganda kuva ddi nga omuntu okwogera ku bumenyi bw'amateeka n'obubbi mu Uganda musango mulina ekizibu eki era kyemusaana okukola kiri ekintu eki mukere ku makya mugambe nti okulonda mukugjeewo abantu bajja kutegeera kiki bagenda okuzzaako mukere ku makya mugambe nti TV muzijjeewo ne radio muzijjeewo ne social media muzijjeewo abantu bagenda kwogera naye nga abantu mukyalina activities mutaddewo okulonda nga mukyali buyinza abantu bagenda kwogera eno embeera gye mutadde mu ggwanga ewaliriza ne Kasiru okwogera embeera gye mutadde mu ggwanga ewaliriza ne Kasiru okwogera woolabira Kasiru ng'atandise okwogera ebigambo nga biwulikika manya ekiwundu kisambye eddagala twongera obbajjukiza nti nga 15 Robert Kyagulanyi tetulondangako Museveni ku lunaku olwa Sande najja ne programu n'engisomesa abantu ne bajulira bulungi nnyo era kyalese ensasagge mwazzemu okulyako nga bagera ku kintu kyonna ekifana era kyovula bataddeyo nekiwandiiko tekikkirizibwa ku discussinga bintu bivudde mu kulonda temwategedde information yavuddewa yavudde ku video gye nakola ku Sande ekiwandiiko kya UCC kyeyafulumiza kyavudde ku programu gye nakoze ku Sande bwe nasunsudde programu engeri gye badde mu kooti nga bataddeyo omusango gw'ekifere ogw'okugezesa engeri gye basobola okwewonyaamu obutabakwata bagenza kukizuula nga kizibu nnyo obutabakwata wattu ne baleka bafulumya ekipapula ekyo mbu temukkirizibwa kwogera byonna bivudde mu kulonda oba ebyabadde mu kulonda gufuuse musango lwaki nasunsudde abasajja bano okuva ku A mpaka ku Z oba gye tuyita Z ne bagamba tufudde ne baleka bagamba bayisiza etteeka kati muganda wange ffena bagamba tetubanja bwe tutaakoze twawangula n'obululu ebitundu 7 ne results tuzirina ez'abatolokako era results bwe zaatoloka mwekennyini mwafuluma ekiwandiiko ekigamba nti eggwanga temugendera ku ezo results ezaafulumye mwezi mwalangirirako Museveni ziri luddawa results zaffe tuzirina DRA form tuzirina naye mmwe results zemwalangirako mukama mwammwe ziri luddawa teziriiwo kitegeeza gavumenti yammwe teriiwo bannayuganda baddembe okukola kye baagala ate mbagambe gye mukoma okulwa mu buyinza gye mukoma okukola ebikolobero mukulu bali omu nsi ne mukama wammwe Museveni mwagala kuddamu tuleepinga naye akakodyo kammwe ensi yakategedde wano Museveni akozesa ebizezengere bye ebibadde mu opposition bijje bitandika okusiga ekifaananyi nti wagenda kubeerawo dialogue tosobola kuddira muntu yagwa P7 n'alagirira ali mu senior 1 nkiddamu tosobola kulagirira muntu yagwa P7 alagirira ali mu senior 1 tosobola kudda muntu alya pizza omugeragera n'omuntu alya kasooli tusobola kuddira muntu avuga akagaali omugeragera n'omuntu avuga vitiizo balawo oba emmotoka ekika ekirala bintu byanjawulo tosobola kuddira Bayusufu Nsibambi nga ne ku polling station baamu myaka onogamba omuleeta okwogerera ensingaani ye kennyini yeeremereddwa ate agenda kwogera ki ate nabagamba bano ngenda babasunsulira obukwomu mukulu Yusufu Nsibambi nagenza okunoonyereza ku information kyagifuna ojja kuvaayo oyogere kuba manyi nti oyogera arrogantly
nagambye nti olinga nakalanga angwire kati omuntu okusinga obunene kubanga ensingo esigaddeyo kantu katono nnyo era jajjawo akyambuze ye arrogance okwogera ng'oluma amannyo tosobola kusumula mwangawe nga bwonjogera tosobola arrogance nti n'ekirala omuntu bwakunyiiza oyogera ne bye batandiyogedde kati oŋŋamba otya ng'obadde lecture Makere ng'osomesa mateeka nga buli muntu akulizoninga out oyo namusomesa kitegeeza nti obadde weekwekedde ebbanga nga abantu bakumanyi nti oli wakabano abasajja basomesezza abaana e Makerere mu buli fakarati yenna siwulirangayo lecture yenna yali avuga oyo nze namusomesa oyo kubanga this arrogance ebadde ekwekekeddemu ebbanga ddene kati kansooka embagamba Abaganda tugamba nti akatali kabbe wattu amagombo oli osula mu mulyango kubanga byoli bibyo mukulu Yusufu Nsimambi n'akabinja kammwe kansooka nkubuuze bagenda okutuuma erinnya Nsibambi nga ddi olimanyi ye kansooka embuuze osobola tuleeterayo ekifaananyi kyonna ng'okyaddeko gw'oyita jjajjawo Kisolo osobola tuleeta ekifaananyi kyonna ng'omusajja Omuganda ng'okyaddeko wa jjajjawo Kisolo oba ku mbuga yammwe osobola okuleeta ekifaananyi kyonna ng'okyadde ku mbuga gy'oga nti oli musajja wakyalabako olya mu kika kyokka kye baakusigamu ng'oga nti oli mugasajja mugaggafugge tolinnyanga naye wadde okuwaayo olubugo olutuulwako mu kika ekyo oba ku kiggwa kyammwe totuukangayo kati munnange yakuwa amannya yakulimba olw'ensonga bwe twali tukuba akabano twakizuula amanya ge mulya ge mwetuuma 1 Nsibambi Edibya Mutere Ensibambi Edibya Mutere kati Mutere wo yadibye bwe tuga nti Ensibambi Edibya Mutere kitegeeza nti buli lw'obanga ekintu kyonna okikutte bubi oba wakisibye bubi kitegeeza nti kigenda kudiba kwonooneka kati gwe tewamanya linnya lye baakutuuma wayonoonese kati kubanga we baakuteeka mu kintu ky'otasobola abasajja Abaganda twekuŋŋaanya tumanya we tugenda okwogerera bye tugenda okwogera gwe nali nyambyeko simwogera neeyisanga musajja mukulu kyesisobola kwogera nkireka buli kimu ne nkirekaawo kati gwe olw'okuba nti baakuwa erinnya nga tulitegedde nti Ensibambi Edibya Mutere weedibizza baaba weedibizza ng'erinnya lyo nti Nsibambi Edibya Mutere jjajja wadibye nga Mutere yennyini amanyi Oluganda obulungi tugamba nti Ensibambi Edibya Mutere wadibye kubanga nanoonyereza ku jjajjaawo akyambuze yo kitaawo waali wabula nanoonyereza ku jjajjaawo akyambuze kitegeeza mwetuumanga amannya nga temumanyi bigendererwa na buvunabuddwa bw'amannya ago Abaganda amannya mbadde mususse yensonga lwaki ogamba twagenze wa Museveni wagenzeyo ku lwongo omuntu n'ebigendwa byonga ebibyo kubanga bannamawokota bagambye ntayi oyo takyasobola tukiikirira ne bakujjamu obwesige wagenze okusinkana muganda wo Nnyandi Yosoferi wagenzeeyo ngaani era ebigambo by'oyogera ng'obyogera ku lwa Nuupu obyogera ngaani lwaki tewataddewo nti nagenze ng'omukulembeze wa FDC so si nti okiikirira bannamawokota era abasibe bw'oyogerako bannyoko dialogue zoogerako ngaani kyovulanga nti abasajja abakulu abeetuuma Abaganda mannya nga temumanyi njagala bagamba ekigambo kimu mwegendereze nti emmandwa Bwanika n'emmandwa Nalujja ekuteeka mu lujja n'ekwanika ne bakwanulayo olw'eggulo wattu mweyanudde mweyaze ate ne mweyanula olw'eggulo kati mutegedde bulungi nnyo yensonga lwaki tubagamba nti
ekikutta obudde bwe kinaabuta buli omu essaawa entuufu ejja kujja gwe mulwana waali kitanyega buli kimu kyekola kyokka kubanga bino bibadde bizibu nnyo bannayuganda okutegeera obuzibu Museveni bwatusiza ku Uganda baani abadde bamuyambako beebo obuzibu obutuuse ku Buganda ani abadde ayamba ku Museveni butuusaako beebo bannayuganda abafudde baani abadde babatuusaako obuzibu nti beebo bannayuganda abadde babbibwako amataka naye abadde babba amataka nti beebo ompulira bulungi nnyo kati mu ebintu byonna mbadde mutandika okukola nga muzeseso mutandise kweyanjala nga teri abakutteko kubanga temwamanya nti Obuganda buliko empewo zaabwo nakino njagala kibagamba abasajja bonna mulamu mu opposition bonna ebintu ebisinga obungi si byabwe bibox nina mukwano gwange namubuuza mugw'omukaaga omwaka ogwo ne mugamba waayi soko nina kyesigatta wantu ye okakasa Latifu Sibagala nanyini essomero lya Kisaasi namuuza lwaki ombuuza namugamba nno bwabanga Latifu Sibagala abadde mu parliament ebisanja kale bibiri sente abaazifunye nti ye Latifu Sibagala abanga ye nanyini Kisaasi college nti ye oyagala kuŋŋamba nti tamu egenda okuggwako ng'amaze okuŋŋaanya ebisale by'abayizi ng'amaze okusasula buli kyetaagisa tasobola sigazaawo ssente ziwera miliyoni 20 alyoka atandika okubeera kirerese ebyobufuzi bwe bityo n'okulaga abantu nti munaku nnyo nti baba mukubya akalulu ajja kulemerako n'aŋŋamba lindako ate wandiba omutuufu nti abasajja basinga obungi balina properties mu Uganda bemulooza nti bananyini properties bisanduuke babakozesa bukozesa kati waliwo mwegendereze nnyo abavubuka abatunda ettaka 25,000 mwegendereze nnyo abavubuka abatunda ettaka 5,000 futi 2.5 futi 5.5 bassebo ne bannyabo ettaka lya Buganda liri mu kugabanwa nga bakozesa abavubuka ku internet kuno nga batematema ettaka lya Buganda litunda ku ssente empawe kaaga okukulyetinga ghetto yonna Buganda esigale nga ghetto egenda kufuuka refugee camp teriyo mu Uganda onaga nti ettaka lya mu Buganda wana ettaka lya 5,000 state ekozesa abantu okudestroyinga Buganda okuva ku map ya Uganda ng'abantu abamusirise Menge sirise ettaka lya Ssaabasajja Kabaka litundibwa temanyi lwaki baleeta etteeka lino nze nkuwa information nenkulako n'obujulizi yoza kanji bateere wano ensonga z'ettaka lya Mayiro bwe lukyazongera okulinnya enkandaggo ng'abanene mu gavumenti beewera nti bateekwa okusuuza bananyini ettaka lyabwe balize emikono gya gavumenti ate nga n'abantu ba Buganda nabo baweera nti okufa n'obutanyagwa tebagenda kukkiriza kunyagibwako ttaka nga batunula. Sabiti eno minisita w'ettaka Judith Nabakooba yavuddeyo n'akyasanguza nga bamaliridde okuggyawo enkola y'ettaka lya Mayiro ng'agamba nti eremesa enkulaakulana y'eggwanga kw'ossa okumalako ab'ebibanja emirembe ng'okudibya enkola eno kye kigenda okuyambako mu kumalawo obwavu n'okutumbula enkulaakulana y'eggwanga. Omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga ez'enjawulo era yaliko minisita wa guno Naguli Alhaji Abdul Naduli avuddeyo n'alabula mukama wa pulezidenti Museveni obutabuzaabuzibwa ku nsonga z'ettaka lya Mayiro ng'agamba nti okugyako Abaganda ettaka kyandikoze enkulaakulana ya Uganda mu ngeri ezitali zimu. Obanga ye musajja y'omu yalwana tugatte amawanga ga East Africa
tukole big market atenge uwo onyaga byabatuuzeebo balito tebakwekanga busuna musebera tebujja kerenjanga atetaka lyaffe lyagabira abalala no sibe bakola bwe batyo. Nadduli agamba nti abantu ba Buganda abadde n'ettaka emyaka n'ebisiibo era bakoze emirimu mingi egikulakulanyiza eggwanga ewatali nkaayana wakati w'abasenze ne bannannyini ttaka wabula yeebuuza lwaki obukubagano ku ttaka bukyasinye ku mulembe guno. Zanje kyamulwata mu ntiko ffenna tukunganye tugendeyo twagendayo kulaba bibanja obulemezi bwe yalwaniramu Obuganda bwe yalwaniramu tiyabusanga mubaamu ababasengula mbaze ku mulembe gwali sigugwe kati nga bw'olirisa atya tandika kunoonyereza amannya gasengula bantu tambula mu buli kitundu kibakulaze kendayo wange ani abasengula abantu b'embenda abakaayana nga towulira wano bannaabako baabo abange ebimotoka bituletera abantu nebibayiwa wano ekiro bibaasi biroole akati ate bamuwadde kati gwewadde atugambe ekinaabakuuba. Alhaji Abdul Nadduli agamba nti enkola ya mayiro okuva edda nedda terina buzibu bwonna ku bannannyini ttaka n'abasenze baabwe ng'abagirwanyisa akadde kano bandibanga beekwese mu kulwanira ab'ebibanja bakikozesa ng'ekkubo mwe baagala okuyita okunafuya Obwakabaka. Ono bw'akizza olwaleero n'ogamba nti yajja kulwanyisa Obote yajja kumuggyako yakutuukiriza Obote bwe yalekawo atusonyiwa okumwegomereza ebigambo ebyo naddala okusingira ddala nze ebintu nabimubuuza nemuga nti wayi ogwe kikusintambuza olugendo okuva emayiro 200 gyewano kiki tumwandiza okumuwa obugagga tuyiddeyo n'obugina bwonna gyabutuyiraawo butandike kutuluma bigereyo muliseberera kakubula kutuukaawo. Nadduli agamba nti wabeerawo ensonga yonna gavumenti gyettakkanya nayo ku ttaka erina kugiteesako na Bwakabaka bwa Buganda n'abantu baabwo so si kugitwala mu palamenti kubanga tekwata ku ggwanga lyonna. Bonna ababaka tekuli alina bya bugagga bwange gwabe enkono gyogaba n'ebyewaffe noni abwebugiswa jagaba n'ebyewaffe noni abeera nga jagaba n'ebyewaffe buli omu byasigalayo era ensobi gye bagenda oggwamu ne gavana Sir Andrew Cohen giyagwamu. Nadduli abadde omukawo okukira omususa ategeezezza tebigenda mu maaso mu ggwanga akadde kano bimuleeta amaziga ku mutima n'okulowooza nti Buganda tesiimiddwa olw'ebyo byawaayo okununula eggwanga okuva mu mikono gy'abakulembeze abaali bamusibira mu bbwa. Museveni yalinnya ensozi zaffe emisambo gyamu ne gimukkiriza oba gyeyambulidde misana mu station ngabba ettaka ly'abazzukulu b'emisambo egyo gyamuwa obuyinza katugikowoole gikomewo naye gimweyambule. Haji okusinziira ku bigambo by'oyogera ng'olinga eyejjusa. Musajja mukulu Alhaji Nadduli jjajjaffe nkulamusizaako kansubire nti oli bulungi ebigambo tubiwulidde naye gw'omu ku kajiiko nattabula bino ngenda bikugamba era ojja bituukako bijja kutuukako gw'omu ku kajiiko nattabula. Mwalekawo muganda munnammwe omugenzi Dr. Andrew Tankome Kayiira ne mutinkiza n'omusajja omuzze Nyandi Osoferiti Bahabulwa mu nsiko yabattanga mukimanyi nga musirise ne muwangula olutalo n'abattanga musirise nakati akyabattanga musirise n'abaana babasinga obungi Museveni yabasse naye okyayogera ng'olinga agamba nti oyogera n'omuntu gw'otamanyi buvuwe na buddo. Muzeyi Nadduli omanyi bulungi nnyo ensozi embi ebibira gye mwagenda okusibira obuyize bwa Museveni ku myaka gye tosobola kubebbera n'okwata abazzukulu ba Buganda abalina mwensa n'obatwala bakole emikolo egyo okusumulula Buganda gye mwali mwabusibira. Ekisooka mu 1995 Haji Nadduli waliwo nga bajja ssemateeka w'eggwanga omuwandiike Ow'Olw'Okumu Museveni okuwandiikira Bayibuli ye eya Constitution eya 1995 mwajja buli kawairo konna kaayagala okufutubbala ku Bannayuganda okutwala ettaka.
Haji Nabbi okimanyi bulungi tetulina ggwanga lye bayita Abanyarwanda mu Uganda. Ekyo nakyo nja kisimbako essiro okimanyi bulungi nnyo. Ne Museveni yali si Munnayuganda nga n'eggwanga lye olimubuuza talimanyi. Haji Nabbi yagamba ati 95 tewaliiwo nga constitution yaffe bagireepinga bagijjawo. Museveni alutakateeka mwaka waira akagamba nti omuntu bw'alwa ku ttaka emyaka 10 nga tewali muntu wadde amunyezeeko wadde mbogenda ku district and board n'afuna ekyapa gwoza lyakiwandiikira nnyoko era tewasobola kumanya kakodyo kaali mu ekyo yali yakiwandiikira kitaawo. Ekyassa muganda wange wano mutabani wo gw'ozaala Nadduli Junior kwali kwogera mazima agaakulema okwogera era okufa kwa mutabani wo nkunenya mukugwe kennyini guwaviirako omutabani wo okufa kubanga atuuka ekiseera nga takyasobola kububikiriza bufere bwa Museveni. Kati essaawa zino abasajja ettaka bamalira odditwala neriyo lyennyini bagenda dditwala ate naawe oli ku lukala lugenda okuggibwawo kubanga Museveni akimanyi oli muziziko. Gwe kennyini ovunaanyizibwa kyenkanyi mu kufiirwa kwa mutabani wo kubanga eyamutta omumanyi era ekyamutisa okimanyi. Naawe okimanyi nti mu 95 constitution yawambibwa Museveni yewandiikire ye eteeka eggwanga ly'Abanyarwanda mu Uganda era nebawo obuyinza nti omuntu yenna ajja ku ttaka n'awangalako emyaka 10 waddembe okugenda okwegobera ku kibanja n'afuna ekyapa n'afuuka nannyini. Kati bano okujjawo ebintu bya Maryland mu Buganda ettaka balitwala nga kitegeeza Munnayuganda buli Muganda yenna Omunnayuganda alina ekyapa mu Buganda kidda kuba tekikyalina mugaso. Bajja kujja buzzi nga basendawo kibasendawo nga batwala kubanga bazimba Bwakabaka bwe mulemye okugamba abantu. Kati Muzeeyi Nadduli byogere essaawa zino tebikyayamba. Boyogere essaawa zino tebikyayamba. Weetaba mu kiwe essaawa zino wakyetabamu direct. Mwe mwaleeta ekizibu naye ekizibu kibalemye okujjawo. Muzzukulu wa Buganda ze ataliiko kibuuzo n'ayogera ebigambo emyaka guno mwaka gutte gwa 7 mwagaano mweyungako mwagaano mukulembera Nadduli singa wakulembera Kyagulanyi ensi yagitegedde Nadduli wejjeeko omusango naye ng'okyakuba emimiro ng'oga nti Museveni yafuga eggwanga Uganda omugwira mponga byoya kitegeeza toyina njawulo ne Museveni kennyini. Bino ngenda bikugamba bagenda bikuleetera nti Lumbi yabyogedde ate byange byogera kati ng'omusezi agula essiyani. Mwe kennyini mwe muvuddeko okutabanguka kw'eggwanga mwe muwadde eggwanga lyaffe mu mikono gy'Abanyarwanda abagwiya. Bazzukulu ba Buganda battiddwa bukyanga Museveni ajja mu Uganda bonna bavunaanyizibwa ku mmwe. Tosobola kugamba kigambo kyonna essaawa zino ng'okyogera ku Museveni ng'ate mmwe mwamuleeta. Okufa kwa mutabani wo Jakana Nadduli okuvunaanyizibwako ebitundu 80 ku buli 10 kubanga ye yasituka n'afulumya eddoboozi n'agamba ekimala wasirika. Era olw'okuba nti omutima olina mutono munafu ne bakusindikira amagoga ametuga miliyoni 10 n'ogakwata nali nze nsobola okwesala akajegere nengo buli Munyarwanda yenna yali azze mu lumbe lwa Museveni muga sibaagala wano okubalaga nga akabonero nange munzite. I'm ready for that. Toyina kyogamba Buganda ne bazzukulu ba Buganda bona bali mu kubonaabona. Mwe kizibu kya Uganda mwe kizibu kya Buganda tolina gwogenda mutabani wa nnuma nnyo muganda wange Jakana nnuma nnyo kuba nti yali asitudde eddoboozi ly'otaasobola kusitula. Ate Allah agenda kuwangaaza. Allah agenda kuwangaaza otuuka okufa nga wesse wekka olw'ebirowoozo nga tokyasobola kwogera kigambo kyonna ensi ekiwulire. Allah agenda kuwangaaza olabe ku buli kikolobero kya Museveni kyonna kyagenda okukola ofa obulumi. Nga ne mujjana totuuse kubanga mmwe kizibu kya Uganda.
abasajja baganda bonna bawanganguse kana akallugu alina akyalise binyebwe empiso abasajja abaganda badduse eggwanga bali fulu mukano kennyini alakudduka mukano kennyini notuka okuba mwogera n'abantu uzi nyina bakoba kitamu mumanyi nyina mumanyi jjajjaawe nga yali mitambo gy'ettaka lyabo nyina bakoba mumanyi jjajjaawe Haji Nadduli ogenda kuwangala naye ogenda kulumwa nnyo nga tokyazze kigambo kyonna. Gw'oŋŋamba otya nti bannayuganda batandise okufuuka babunzi mu nsi yaabwe. Omuyindi n'asituka n'agamba nti ayagala citizen status mu Uganda. Omuyindi Mandubai asaba citizen status mu Uganda. Mandubai nga bw'otuuka ku kisaawe ewaabwe mu nsi wonna w'ogudde essaza ly'oguddemu bakugamba India for Indians only. India is for Indians only. Osobola okuyingiza buli kyonna ky'oyagala okuyingiza, tosobola fulumya kintu kyonna kijja India. Tosobola gula dda akajiiko k'ettaka ku ttaka ly'omuyindi. Omuyindi ayimirira atya mu Uganda n'agamba mbu ayagala citizen status. Omusumali najja n'agamba nti ayagala citizen status mu Uganda ng'ensi yaabwe gyeri. Omweritria n'ava n'agamba naye asaba mu citizenship. Omweritria ono nga nakyo boli muganda kweri oba uyo baba byesomereko besomereko bawe kiwandiko kikyo bannansi ba Eritrea naddala abo abazaaliddwa kuno bavuddeyo ne bawanjagira gavumenti ebatongoze nga bannayuganda nabo basobole okweyagalira mu ggwanga lyabwe awatali abakuba ku mukono. Ekiwandiiko kikyo bannansi ba Eritrea naddala abo abazaaliddwa kuno bavuddeyo ne bawanjagira gavumenti ebatongoze nga bannayuganda nabo abasobola okweyagalira mu ggwanga lyabwe ewatali abakuba ku mukono. Kati wano wali ekizibu kuba mwena tewali akimanyi. Muno mwenzungira nga nkola research. Eggwanga lya Eritrea buli Mweritrea yenna musirikale. Buli Mweritrea wonna waali musirikale. Omweritrea ye mu Ethiopia beeyita bajju, the black Jews. How sure are you nti tebali ku mission y'abali abajju abatuufu okutandika okutalaga all East African countries baziwambe in the disguise? Ebyo byange research yange. Omweritrea muganda mu Ethiopia n'aba Ethiopia ndowooza ebitundu ebisinga obungi bitundu nga 5 ku buli 100 basigabo n'abasirikale naye y'Omweritrea 98% bonna basirikale batendeka bamaje bannamagye wawuda ova gye bali bonna bannamagye. Kati batuko kugamba nti baagala citizen status mu Uganda. Already oyina abakongo, oyina aba South Sudan, oyina abanyarwanda, oyina abarundi, oyina aba Somalia, oyina aba Eritrea, oyina aba Ethiopia, oyina buli kika kya muntu mu ggwanga bayindiginasi bagenda fuuke momboze. Gyensonga lwaki mbagambye zino enkwezenge zitunda fuuti 25 ku ttaka lya Buganda ssente bazijja babakolera ani? Nkubuuza Nakyowe, osobola okugenda Mogadishu n'osaba ettaka n'ogula ettaka?
Nachobe osobola ogende South Sudan n'ogula ettaka. Baganda bafa bali South Sudan babakozesanga bamalaaya nti Omusudani asobola mukola ekintu kinadduka nali ku makomolero babakwatanga bakwata ebiyenje. Munnauganda tasobola kuwangalira Congo n'ofuna n'obutuuze. Munnauganda tasobola genda Rwanda n'ofuna obutuuze oba n'ogula poloti oba n'ogula ettaka. Munnauganda tasobola genda Kenya n'okola kyekimu. Lwaki fensi yaffe mugifudde ekisiimuula nga buli muntu yenna asobola ogisiimulira Kitoomi? Kubanga abali mu siege eri business kinga bonoogenda mu katale n'oleetera emaguzi n'obiteeka mu katale bannannyini katale okuba nti babajjako empooza banaayola kasasirira buli kimu ekiri mu katale. That is the country called Uganda. Gwe n'otulitula okwebuuza Nakyobe lwaki omunyalo mugatidde Rwanda anyiiga nnyo okusinga gwe Munnauganda okugatidde Uganda? Njagala okusooka lwaki woga Omunyarwanda nti oli Munyarwanda dde wammwe anyiiga nnyo n'okusinga gwe okugatidde Uganda? Tosooka kyebuuza muntu lwaki bano abantu bali proud nnyo nga bali mu Uganda obagamba nti mudde waabwe banyiiga nnyo lwaki? Ng'ate wabaga nti wali better than Uganda lwaki tebadda waabwe? Batambuza siri mu Uganda kuba it is part of their mission. By destroying our marriage because it's part of their mission. By taking over our properties and land. Kuba mission yawe. Okitegedde bulungi nnyo. Culture zaffe bazisse. Be batambuza obuseegu n'essiriimu. N'ofuna video omuntu yabeerako e Rwanda n'afuuka ne celebrity n'ajja e Uganda n'afuuka mutuuze n'atandikawo yakomebwa mu Rwanda okukola obuseegu n'abeera mu Uganda. Omusumali najja nti asazeeko Kampala Central. Omwalimu kyanovuga nti asazeeko Makindye. Within a small period of time, ebitundu bino muyinza obifuwamu biza muki? Biza okutuva mu ngalo. Omuli Nakawa, Makindye, Kampala Central, Lubaga, biyinza okutuva mu ngalo ne bitwalibwa bafolena. Nkiddemu Nakawa, Makindye, Kampala Central, Lubaga biyinza okutuva mu ngalo very soon. N'Entebbe bigenda tuva mu ngalo bitwalibwe abagwira. Naye nkubuuzizza omanyi mission lwaki abantu bano bajja mu Uganda ne bazaaliramu abaana? Bayita ba black Jewish. What if nga the real Jews be baba sindika ogendo kama flaging to capture nga mwete mumanyi? Kisenyi yene Kampala Central. Kawuku oyo Makindye. Sagadde kumenya bitundu. Nkugambye Kawempe ne kugamba Makindye kati Makindye mwe muli ebitundu muli mu kwogera. Ne kugamba Kampala Central muli ebiseji byonna Mmengo wane gye banzaala. Ne nkugamba Lubaga. Ne nkugamba n'Entebbe. Mu myaka 5 bannansi bagenda kubanga bawedde bonna nga bagwira batekinze over. Both politically, economically, socially, ng'ebitundu babitutte. Gw'obadde okimanyi nti small scale businesses zonna mu Uganda kati zimanaginga Abanyarwanda. Ba Ethiopia, ba Somali, ba Eritrea. Gw'oli ku kyeyo oli mu ddeeka owoza Museveni awangaale ojja kudde nga tonasobola kusinikira binnyo. Ojja tuuka ku kitundu onoonye omwana gw'ozadde nga yawaŋŋanguka nga baga nti muzeeyi waawo nti ayi mbeera ya mulema yatundawo yagenda baani abaliwo nga be baliwo ogenda kukola otya? Mwana ki gw'ogenda okunyumiza nti awo nakulira nga tokyalina obuvuna.
Amateeka ga Geneva Convention gali clear. Refugee yenna inakubeera mu camp. Uganda inakubeera nga just it's a processing center to process all refugees okugenda mu nsi gye balina okufuna settlement. Uganda third country nsi yakusatu erina okusettlinga abagwira. Naye Museveni akikoze at his own advantage to settle foreigners in our country. Njera kubuuza gwali kuno. Gwokimanyi mu Middle East temulimba refugee, temulimba asylum seekers from all over the country, from all over the world. Tebagaba refugee status. Ne citizenship tebazigaba. Lwaki? Bewala okunaabula eggwanga lyabwe n'okutwala eggwanga lyabwe obadde tokimanyi. Oli mu ddeeko olidde okuumula omukka. Mu Museveni oye ky'owagira tokimanyi nti tuli under occupation. The country is almost merged with Rwanda. Kyovana muntu wa NRM na bw'afa nja ku celebrating mpaka kuwulira bubi. Buli muntu wa NRM bw'afa nja ku celebrating mpaka kuwulira bubi. Era nze singa badde mu America nga IC na office za IC zemmanyi nga buli ekiri wa ne wabalina passport lwaki musindikira IC ne balugikebera. Singa mbadde mu Bungereza nga manyi migration wearing and nepapula buli wa NRM musindikidde migration home office ne balu mokyalirako ne bakebera history wa passport ye. Middle East gye mulimu abawarabu gye mulimu tebagaba butuuze. Bakuwa temporary work permit. Temporary work permit. Kino kankikubule gwali mu Dubai. Ne bw'obanga oli mugaggafuge ng'olina zimmoolo olina business ng'olese ssente Dubai tebasobola kuwa butuuze. Era bwekyanga nti nze mpadde nnyo ssente Dubai era mpadde nnyo abantu emirimu mwanifudde munnansi. Omu ku bakulembeze b'ekitundu ekimu ng'akubira munne essimu nga beekubira manga nti waliwo analeeta akajanja nti yeyagala funa butuuze. Mpoze etteeka eryamu lisoma litya terifuna butuuze wano. Nga bafuna solution nga bamugamba mwami gwa mukyala gwe nti wangi maziwa ne banga kini maziwa ne myaka 2 nga nkola business yo ogibala mu sente mmeka njibala mu bukadde bwa $20 bukadde bwa $20 basatu ndi okay no problem enchaka tusindike ba auditor making sure ne ba internal auditors bo we bali to audit your business we pay you off you get out of this country. Gomanya abantu bagobye mu Dubai nga bali solusidiki nga bale solusidiki ne bafuluma business ne babasasula hard cash ne bafuluma Dubai ne Saudi Arabia bakikola ne Qatar bakikola ne sendera zikikola ne bwo Uganda buli muntu najja nayingira eggwanga nakola kyagala n'agenda. Nabakoledde program ku Sunday ebyo badde mu kaluluka byennyamiza biswaza. Kamba nyumizeko na kino kuno kuliko abaana bannayuganda bangi abasajja bakulu n'abakyala bakulu mikwano gyange abangoberera. Nzomanyi ngoberera nnyo histori w'ensi ezo. Waliwo omusajja yali mu Egypt naye yajja mu Bungereza nga nasente pya nekadde kuba yita Dod El Fayed. Yalina edduuka ddene nnyo nga musajja mugagga akozesa abantu bangi nnyo ng'awa emisolo. Ye yali taata w'omwami oba omugenzi gwe bayita Dod El Fayed eyafiira mu kabenje n'omugenzi Princess Diana omwami ogwe yafiira mu kabenje naye okimanyi nti senior Fayed baamumma obutuuze nga Bungereza erina kyeyeekengedde. Bungereza yeekengera yagana omuwa obutuuze naye nga yali mugagga fugge nga ne Queen amutya nga ne Queen atya Dodi Fayed baamumma obutuuze ku ssente ze yali alina business yali alina n'omwana n'afya mu kabenji ne Diana n'afa period kubanga tebaagala bakwatira ku heritage yaabwe.
Tebagala bakwatira ku nsi yaabwe na kubamanyira. Nkusaba gwagamba nti wagira NRM ekyo kitisati kyekyayero ne mentality gisebbali. Yambala mentality ya Uganda ng'eggwanga ng'obudde bukyali. Nkusaba ojjawo mentality NRM mu kibiina ky'Abanyarwanda si ky'Abannayuganda. Abaganda Bannayuganda Museveni abeyambisa bweyambisa kutuukiriza bintu bye. NRM kibiina ky'Abanyarwanda mu abakirimba beyambisa bweyambisa kutuukiriza mission ya Museveni nkiddamu. NRM is a Rwandi political party. Is a Rwandese political party. Mujja genda mu kitegeera mpola. Kubanga tugezaako nnyo okubasomesa mutegeere nti own your country. Own your country. Don't let your country to be taken by foreigners. Tubagambe buli kimu Museveni is a foreigner. Teri mundi kati kansoke mbere realistic bulungi nnyo. Nga tufuna independence mu 1960 tewaliwo kuyiwa musaayi. Obote bwe taking over ensobi yakola yakulumba Ssaabasajja Kabaka Muteesa. Abantu abattibwa okuva ku Muteesa mpaka otebenkanankana Museveni bye yakatta. Ekyakiwakana mu kiteekano mu comment ekiwakanamu. Museveni abantu be yakatta teri mukulembeze mu Uganda ali abasse tabangawo. Museveni yajja mu buyinza ng'ebbanja libangibwa Uganda mu mwaka gumu tusobola oddisasula. Kitwetagisa emyaka kati 10 ebyo kusasula eggwanga ebbanja lya Uganda. Museveni yajja mu Uganda nga National Referral Hospital zonna zikola. Gonna gafudde. Wabula ataddewo agage kati bw'ogende Bombo eddwaliro Bombo liri more specialized than Mulago. Oba kitegera eddwaliro Bombo ery'amagye liri more specialized than ery'e Mulago, ery'e Kiruddu n'ery'e Kawempe. Eddwaliro yazimbe galikoleka lyatadde embu ya military barracks liri more specialized than any hospital in Uganda. Kubanga limukolera ebintu bibiri. One, lijjanjaba Abanyarwanda be ne lijjawo ba indigenous. Obatte munakitegeera. Eddagala ligabibwa Ebombo lyanjawulo ku ddagala ligabibwa Mulago. Eddagala ligabibwa Ebombo yanjawulo ku ddagala ligabibwa Ekiruddu. Eddagala ligabibwa Ebombo lyanjawulo ku ddagala libagaba e Kawempe. Eddagala libagaba Ebombo ne services zanjawulo ku all referral hospitals in Uganda. Temwagala kukozesa mitwe gyammwe kutegeera. Ensi tesobolwa kufuga muntu atali munnansi neekulaakulana kizibu. Munnansi tasobola kutta bannansi ku level Museveni gyattirako. Tunuulira ensi zonna world over abantu abassa abantu mu nsi ezo record zisoma nti baliko question mark.
record zisoma ziliko baliko question mark obutuuze bwawe bononya ku byafa bya Hitler bakugamba ati yali mu Germany original bononya ku bikolo bya Assad na Assad senior tatawe baliko question mark ompulya bulungi nnyo bononya Museveni taliko kubuuza mbu buli kimuntu kimanyi musajja munyarwanda. He doesn't care. Who the hell are you? He just care about his family, that is all. He doesn't care about you. Era tayagala muntu amu amagezi nga ategeera. Museveni tayagala muntu ategeera mutula ku maaso. No. Ayagala basiru wokka completely totally oluso. Museveni tayagala musajja mugezi oba mukazi mugezi muli. Ayagala basiru wokka. Kasitobo osobola okwemolanga kasobo osobola okwemolanga omusiru ng'osobola okwogeranga omusiru you are welcome. Ne kastojja nga specifically you can reason tosobola kuwangaala. Tosobola kuwangaala. Kenya wabero political wrangles, political differences, but nabagamba no, we are making a huge mistake. We are killing our own people. They sat down, they settled their political differences. ICC alieba isi International Criminal Court. Boba nasi bagamba nti abakulembeze bafe basigite bagenda kugulwa komisa. Yes, wadde bapeeringa mu court naye due to the request of the citizen of Kenya bagamba no. Kenya esigale nga nsi yaffe. Mu Uganda okera okutta abantu naku nga teri wali muntu asobola kwogera. Ngotta abantu nga teri muntu asobola kwogera. Mubadde mwena kye mutaano tisinze kanki bazanyire wano. Jeno ligo basabidde gombalaza bifaananyi. Kubimu ku byamusizza mugenda byulya mu katambi kano. Kubimu ku byamusizza Jeno yayogerako ng'omugenzi alonda Nyikirima. Yali against the foreigners to occupy our country and to use our national identification. Omwami ono jemu ku byamusizza. Kana akatambi mukawulize. Oli jeno go basso obusiva ku ono lwasande oba ku sande. Ono njagala uliza akatambi ako. They are not Ugandans. So that in most cases they come with other intentions. The biggest affected area is Murende. They come in as a group of some migrants from inside Uganda, only to find later they are not Ugandans. Though they bribe their way through. Because for an LC chairperson, 5,000 may look small in your eyes here, but to them that's an achievement. So if they register about 8 people, say per week, that's 40,000 per week. Everybody is entertained fully. No, first study their motive. First look at what they are doing. Now they were saying that they come seeking asylum, they stay here, they cultivate. After harvest, they carry back to their homes. Oh, why would that be? Because if they are in for peace, then why should they go back to the country that tormented them? Kansule statement mugitegedde. Njagala ongambe statement video jenzanyo gitegedde. Same statement alonda Nyikirima gye yakola. Gamba unto gitegedde. Nkuwa information nenkwera ko reference. Noleta chifu injustice
Flavian nze jimana omusajja omunyarwanda eyasomere Rwanda buli kimunga n'olulimi lwasobola okwogera baluta Lufaransa français comment ça va bien nga kati ye chief justice mu Uganda. Chief Justice yasomera Rwanda munyarwanda n'olulimi lwe yesiga baluta Lufaransa français. Ye Chief Justice aita Museveni koja. They will kill you and they will go back to their country. Over the border is open. Mana, mbanja mu paying attention ku details. Videos zino zikola muganda wange. Si kyangu. Kubanga buli omu yine simu singa nkuwamukko. Nawe okwata essimu yo ojja otuule wano oyogerere essaawa B. Nga statement gyogera togiddamu. Nsuubira nawe essimu yeyinza okufuukira ekizibu ekyambika. Kino ekintu kye tukola bakomrade ekintu kye bakola okwogera on daily basis si kyangu. Kale kankuddiremu kanziremu nje kuzanyire tewali kyakukola mwe bange. Kanjikuddiremu mwe bange sina kyabakolera. Kati ulira bigo byagenda okwanda byogera mu luzungu ulira. They are not Ugandans. So that in most cases they come with other intentions. They're the biggest affected areas in Murenge. They come in as a group of some migrants from inside Uganda. Only to find later that they are not Ugandans. Though they bribe their way through. Because for an LC chairperson, 5,000 may look small in your eyes here, but to them that's an achievement. So if they register about 8 people, say per week, that's 40,000 per week. Everybody is entertained fully. No, first study their motive. First look at what they are doing. Now they were saying that they come seeking asylum, they stay here, they cultivate. After harvest, they carry back to their home. Oh, why would that be? Because if they are in for peace, then why should they go back to the country that tormented them? Kankubenyeremu katono. Akugambye omugenzi nti abantu bangi bajja mu Uganda ne bajjanga abanoonyi b'obuddamu bwe bamala ne beefuula ne bagenda ku LC1 ne basabayo amabaluwa bakyamano ba LC1 bo ababaluwa batunda matunde wakati w'omutwalo ku mitwalo 5 abaluwa gano ge bakozesa ogenda ofuna endagamuntu ne passport ne bafuuka bana Uganda katate bamalufuuka bana Uganda mu kyamu ne bakola business n'essere bazikwata ane bazizeewa mu nsi zaabwe gye bavudde kyabaddagiza kuga nti Uganda erimu abagwira bangi abatalina kubeera mu mateeka nga bayita ba refugee naye nga balina ebigendwa bo bakima tebasobola kubuuza bano ebigendwa bya biki basibuka ludda be baani nakola covid mbaga nti bakyamani ba LC1 batunze eggwanga lyaffe emikono gy'abagwira omwami kyabaddagezaako gamba naye era n'omugenzi alonda Nyikirima yensonga emwe yamuttisa. No, wano sigamani nsosola mu mawanga anjala munkwate bulungi mbaddeko mu mawanga
gentambuddemu nga kyolina okusooka okukola kwe kuwa ekitiibwa munnansi w'ensi eyo nga nekyoyagala okufuna ekimu olina kijjako munnansi bw'agaana kiba kigaanye bw'akkiriza kiba kikkiriziddwa mu Uganda abagwira tebeetaaga konsenti yaffe y'abannayuganda kitegeeza tetulina power gwewagira NRM toyina power nange owa Nuupu sirina power foreigner abagwira balina more powers than we kati kankugambe gwe mukazi gwe musajja gwe ku privileges biwandibadde okufuna mu nsi yo ye mugwira okujja okufukamirira ng'eggwanga limunyumidde nga ayagala kusigala goyina either okumufuula mukazi wo oba okumufuula bbaawo naye nga ebintu byonna byagenda okukolera mu Uganda obivunaanyizibwako ebitundu 40 ku buli 100 bw'osalawo nti kiganya alina ofuluma katugambe nti omukazi musajja azze mugwira n'akukwana ng'eggwanga limunyumidde gw'olina si omusajja ofuuka munnayuganda obutafuuka munnayuganda naye waba alina sitasobola kugula ttaka n'aliteeka mu mannya ttaka libeera mu mannya go those are the privileges kiri both sides eri abakazi n'abasajja but Museveni yabajjako privileges zammwe temuzirina yagamba nti kati foreigners they can own land permanently akuggyeko privileges zo kuba tugenda basomesa mpaka kugenda luddawa ebintu balina obasomesa mu primary ne mu secondary ne ku university niyo osanga beeyita ba elite alina masters ata PhD tasobola kujja ku ssimu kuno oba ku TV kwogera nsonga zino bantu zitegeera n'ekirala kye mbagamba ekizibu ekiri mu Africa kiri ekizibu eki baatufera abazungu baatufera lwaki baatufera kizibu nnyo okusanga omwana munnansi ng'ayogera olulimi oluzaalirwa n'olw'ensi ye lwaki ojjukira mu ssomero baatwambazanga amagumba oba besapatu olw'okwogera oluzungu olw'okwogera oluganda batukitanga vernacular speakers ani yali yattaani kitegeeza nti bano bajja bakimanyi nti balina okutta eggwanga Uganda odijjako ennimi zinnansangwa basisikize ennimi engwira wayambalako ekigumba wayambalako silipa nga bakuyita vernacular speaker vernacular kwe kwogera olulimi lwo oluzannyoko n'ekitawule bakuzaaliramu nze mbanyumizaako kano kasitole oba n'oyo omuvubuka akyaliyo twali nkuke ku primary school nze kuva dda sirimu wangu sikyamibwako nga ye head boy amanya nkyajjukira kulya Simon nga ffe twogera Luganda ye ng'ayogera Luzungu kati buli kaseera ng'atwambaza ebisiripa n'amagumba lumune mugamba negwe goloza nze ndifuna obudde obugende buzungu bw'okwogera Oluzungu nze ndi Muganda nga kati nga nange sikyunya abantu bambaza bigumbiro nga making sure nze nsemba nakyo bw'osemba nakyo olw'eggulu ombooko ku parade oba mu office headmaster bankubanga nga nange muteegamu kkubo nga muba paka Simon lwe yanvaako kubanga olwasembayo olwo baali bagenda okunkuba oba lwe bagenda okunkuba ku ssomero kuba namukubira ebbanga headboy namukubira ebbanga ne twali mu kirasi yemu olwasembayo lwe baali bagenda okungoba bangobe mu ssomero ne headmaster kenyini nali prepared omuyolera ku parade ekitali mazo kisa mungera edibangera muyolera ku parade balyoke bangobe mu ssomero bagandi omwana yayodde headmaster lwabusiri nze kuva ddanga siri mwangu nakuba Simon manyi kuna video balizo jimuso manya aliganda sikyalijo nakubanga Simon yanyamba zange ekingalange olw'eggulu otudde nga bazi nkubanga mulumba mukulu kuba nalina akagalika kasebajju nga nkuba Simon nga agenda headmaster nga mpita nga bazi nkuba muganda olw'okulumba mpaka Simon lwe yanvaako
Lwaki? Kubanga bateeka ekintu mu bantu abatakikuliddemu abatakimanyi n'Abangereza bennyini bagwa ebibuuzo mu lulimi lwabwe oluzaaliranwa. Guloza lwaki amasomo ag'omugaso tebagavunula mu nnimi zaffe? Lwaki amateeka gasigala mu nnimi nzungu? Kubanga baagala kubuzaabuza omulamuzi asome statement otandika okutunula amadinisa, lawyer atandika okwogera oluzungu mu kkooti obule, naye nga singa bwe kimbadde bakigamba mu teweetaaga lawyer. Nkiddamu, mu Uganda tewali muntu yeetaaga lawyer wabanga amateeka bagawandiika mu Luganda. Baakola ki? Science, amasomo agakwatibwako ku bulamu bwa muntu bwa bulijjo baagaleka mu luzungu kuba tebaagala omanye. Ne baddira amasomo agatalina mugaso ag'okubasiriwaza ne bavunula Bibbuliya. Ne bavunula Bibbuliya mu luzungu mu nnimi zonna kubanga ekibaagala babakwata obwongo. Naye tebasobodde kunnyonnyola masomo ng'amateeka, tebasobodde kunnyonnyola amasomo agasomesa ebintu abantu basobola okulabirako ebya bulijjo ng'ebyobulamu, tugambe science, bamuteeke mu nnimi zammwe, tebasobola. Bavunula Bibbuliya. Tewali wano mu Uganda yandyetaaze lawyer bw'obanga amateeka gali mu Uganda. Weetaaga lawyer kubanga mu kkooti boolezayo mu luzungu. Kyekizibu. Parliament buli mu parliament asobola okuteesa. Buli ali mu parliament alina omuntu asobola okuteesa, naye ekizibu atya okukuba embogo kubanga oluzungu tajja ddwogera mumusekerere. Bwe babeera nga banoonya obululu mu bitundu byabwe ayogera buli muntu n'agamba ono nno ye mubaka omutuufu. Muwa akazindala agere mu parliament bwogera oluzungu obuli obuzibu. Kiki? Kubanga olulimi lwalimu. Tewali kintu kinyuma kubeera ng'oli mukkakkamu mweteefuteefu ng'osobola okulambula ensonga mu lulimi lwo n'oteekamu n'ebisoko. Ennyukuta zinnakasigirwa, zinnakwongeza bikolwa, okuwummuza, okubuuza, okusitula ng'owandiika amabaluwa. Naye ekizibu kya Uganda kiri ekizibu eki. Bonna abakulembeze abaaliwo baagaana okulonda olulimi lukozesebwa mu Uganda. Kati kyekizibu era ye ng'ombe eri mu Kampala nti ayogera oluzungu yasinga okutegeera. No, oluzungu basoma lusome lulimi, oluzungu lulimi ng'olunyolo, olutoolo, olukyoli, bululimi so si kyekitegeeza entegeera y'omuntu. Y'ensonga lwaki abateeketeeke babadde boogera n'olunyolo luzulumuzuga nti bategeera. Nkiddamu, olulimi oluzungu lwe lufuukidde abantu mu Uganda ekizibu. Lwaki? Abateeketeeke baasoma oluzungu ne balukuguka. Kati obadde nga bajja boogera ku TV ne ku radio mu parliament bagamba abasajja bategeera. Bwe bavudde mu parliament boogera Oluganda mubagamba batya? Bavudde mu parliament gye batateeseza kati bali mumu aboogera olulimi lwe lumu bali simete omusajja tategeererako ddala. Ono Yusufu Nsibambi tategeererako ddala. Ono Esseggona tategeererako ddala. Bannange, ono Yempuuga tategeererako ddala. Goloza lwaki mukigende bategeera? Kubanga azze mu lulimi lwe mutegeera, naye entegeera yezzeyo ku nnomo. Wotegeera omuntu ng'ategeera nga ne mu lulimi lwe asobola okutuula n'ayogera ensi n'eyanaamirira. So si kudda mu luzungu kulufuwa kubuzaabuza. Gobadde olitegeera ddi nti Nsibambi tategeera? Olina mutegeera ng'azze mu lulimi oluzaalirwana. Olitegeera ddi nti Sseggona tategeera mbula okuba looya ng'azze mu lulimi nga omunyiizizza gy'otegeera tategeera? Bonna bonna. Kubanga waba ali ku original. Oluzungu is just a camouflage. It is like oluzungu n'ennimi ngwira zonna nga bwe ziri, Oluyitale, Olufalansa, Oluddaaki. Nnimi so si kutegeera. Okutegeera ozaalibwa nako ng'omuntu.
Rozalero mukitegedde bulungi nnyo. Mwali badde mumpane ku ssente bintu bino okola bingi nnyo kubajjukiza. Mwena mutegenda batajja bano tebategera lwaki beesiba ekikookolo ky'oluzungu. Ne bakibasiba ne mutya abasajja tibategererako ddala adde ku factory setting y'olulimi lw'oluzaalirwana atandika okwogera ebigambo bino munyiizemu ole bw'ayogera ajja kwogera kasasiro yenna nga tasobadde okusibamu ekigambo musajja omuganda wano mukazi omuganda wano tebakola gwe sookola bona muganda teboogera oluzungu ku TV adde mu luganda owulire kaba bakola ku TV bona adde mu luganda owulire ng'omunyiizizza agenda kwogera bya kisiru bya kigwagwa byonna. Video ewedde mukaba 19 nze nkawuzisa akatambi mweraba.